John wajja otya ku luguudo? Nze nali mbeera ne jjajja wange Mubende nga nsoma era nga nsasulira school fees. Ati nze bwe yafa n'ensalawo nga nfunyeyo mukwano gwange. Naye yali atera nnyo okujja eno ku street n'amala n'addayo ewaabwe Mubende. Ati bwe yamala n'atugamba nti eno e Kampala waliyo obulamu obulungi bakola ssente. Jjajja ono yali talina wa Luganda n'omu ku kyalo okwo? Twajja tuli babiri ffeka nze naye from DRC. Era bwe twatuuka eno ye n'atandika okuyiya engeri gye tusobola okubeerawo nze naye. Era ne mu kufa kwe teri n'owooluganda gwe nali nsuubira kubanga ajja. Era sirina gwe naalaba n'omu. Twali mu kikomera nga kale ngaawo kino ekikomera kati nze bwe nava ku ssomero ne nsanga baneiba abaali awo kumpi nga bonna beetoolodde ennyumba yaffe nga bagamba nti afudde. Land Road ye teyaliwo. Bagajja gye yafa. Bagamba nti omutima gwesibye omanya biki afiida ng'ali mu kufumba. Mu kisenyi eyo ozze gy'otamanyi kiki ekyasinga okwewuunyisa ng'otuuse mu kisenyi noga kino nga kikyanjawulo nga kibi oba nga kirungi? Nze kyasinga okuneewuunyisa bwe twatuukayo abaana abasinga baali banywa enjaga, abalala baanuusanga amafuta. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwe tuli amanya bampita Rimasam obose okumpita Metani Club Bongo. Weewaawo twebaza Mukama olw'ekisa, tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ne waggulu wa byonna, tumwebaza olw'abazadde abakoze obulungi abaana baabwe era abakkiriza nti bazadde ekitenkanika. Tumwebaza olw'abakulembeze baffe, tumwebaza olw'abantu sofa abeewaddeyo okulaga abaliwo n'abaliddawo nti eggwanga Uganda ffenna litwetaaga nnyo era nti ffenna tuli ba mugaso. Tolina kulinda wa poliisi okukwasa etteeka, tolina kulinda w'amagye okukuuma ensi yo, tolina kulinda mukulembeze protecting ebyo sofa bye tulina mu ngalo zaffe era n'ogoba emize emibi. Kulya enguzi kibi, okutulugunya abaana bato kibi, okuvvoola kibi, okubba sente z'abamulekwa, sente z'amannamwandu, sente za enfuuzi kibi, okwerimbika mu kyotali kibi. Tulinda bannabyabufuzi tutegeeza nti ebyo bibi. Ebyo balwana okubako ne bibatereeza noza naffe kyekiseera tulwane tulabe nga tutambulira ku peegi emu nabo. Ate tuli mu mulembe ogw'ekitalo nti kaakati n'omuntu atalina positi n'emu mu nsi asobola okuba nga wankizo nnyo mu byentegeera okusinga omuntu oyo amukulembera. So tutambulira mu kwewabulwa, mu kwewabula na mu kwesitula. Munno bwagwa ekigwo tomusalira musango mukone kasituke. Muwalule atambule kubanga akabi kali mu kumuleka awo. Ffenna tuli ba mugaso mu Bwakabaka bwa Katonda. Twesinzire ku Bongo Charity Foundation leero era emboozi zaffe though ebiseera ebisinga ozireka mu kolumu n'ozikomyawo ojjukiza abantu nti bannange bikyaliyo gyebiri naye zino weewaawo mukulu gye bali kuzina Jeba. obulamu Bulungi. embeera Nungi. amanya go bakuyita
John Bahati. John Bahati. John Bahati. Obadde osula wa Katonda Ajja ku Foundation wa? Badde nsula Uncle Sam. Uncle Sam. Kakati Uncle Sam yakujja wa? Street. Omaze bbanga ki Uncle Sam? Wiki emu n'ennaku 2. Yakujja ku street n'akutwala ewuwe. Then gy'ovudde n'akuleeta wano. Omwana wa Katonda atamanya Uncle Sam. Uncle Sam ono tugenda muleeta mu interview eno naye y'omu ku baana bitoleka lwa Bonchate Foundation. Y'omu ku bantu abafuuka ab'omuwendo kati abava ku foundation ne bagenda ne bayiga obwana buno era mukugu nnyo mu ground. Bowulira ennyemboozi zaffe zirimu Uncle Sam. Abasinga babamanyi nti Uncle Sam baba bategeeza nze nedda babategeeza omwana oyo eyava ku street ne tumukwasa obuvunaanyizibwa bw'okugjayo banne nate. Kakati omulimu gw'okujja abaana ku street twagulongoosaamu nti mu foundation yaffe eno gye tuli mu kudaabulula eri enkadde kuba tuli mu kuzimba mpya okwewala mistakes ezaali mu nkadde. Abaana bano twabayoolanga buyoozi n'omusanga n'omugjayo era nga tetwawula myaka. Kati mwene empya nduga nti nedda abaana batandika obbateekako bambega batya nti omwana ono luli ekyokubajjangayo twajjangayo abaana bangi nnyo abali wiringi abatali wiringi kugamba ne tujjayo abalina okuba mu bifo ebirala ate ne tubaleete no netumaliza tuli mugadi bengalye. Kakati twafuna okuwabula ntuga nti nedda tulondoole obwana obwe tulaba nti bukyasobola okukyuka. Tubuwa time ne tubulondola obukyasobola okukyuka bwe tuvuba ne tubuleeta ku foundation bwe tuvuba ne tubuleeta ku foundation. Waliwo oba bukyasobola okukyuka naye nga tebuli mu myaka gyaffe kuba twasawo tukomye ku myaka 13. Omwana gwe tulina okuleeta ku Bonchate Foundation alina kubanga ali wansi wa myaka 13. Then gwe tufunanga alina emyaka 14-15 tufune foundations endala tubakasuke mu ndala. So Uncle Sam omulimu gwe gwegwo nti agenda ku ground n'aga nti anko kati waliwo ke tulabyeyo kaakano naye kano ke tulabye tukaweeyo omwezi nga gumwa tukatambulirako entambula zaako ziri zitya kamaze ebbanga ki ku street ensi nakatwala nnyo tukavube tukajjeyo. So kakati kwe kuvuba obwana buno n'akatwalako wali n'amaya n'akaleeta ku foundation yenteekateeka empya gye twagala twagala tusportinga abaana bano nga kizibu nnyo omwana okuddamu okutoloka n'addayo ku luguudo. Kakati John wajja okya ku luguudo? Nze nali mbeera ne jjajja wange Mubende nga nsoma era nga nsasulira school fees. Ati nze bwe yafa n'ensalawo nga nfunyeyo mukwano gwange naye yali atera nnyo okujja no ku street n'amala n'addayo keeyo waabwe Mubende. Kati bwe yamala n'atugamba nti ene Kampala waliyo obulamu obulungi bakola ssente naffe ne tugamba katujje naye tulabe ekiri ene Kampala naffe tukole ku ssente. Kati nange bwe ntyo bwe natuuka eno ku street z'ene Kampala. Kakati ojja John yali talina wa Luganda n'omu ku kyalo okwo? Twajja tuli babiri ffeka nze naye from DRC. Era bwe twatuuka eno ye n'atandika okuyiya engeri gye tusobola okubeerawo nze naye. Era ne mu kufa kwe teri n'Oluganda gwe nali nsuubira kubanga ajja era sirina gwe naalaba n'omu. Kati bwe yafa jjajja yafa ati? Sinali naakava ku ssomero nga tuva funa pepa zaffe nga tugenze ku ssomero okulaba pepa zaffe oba zazze bino ebibuuzo ebya P7 ngenza okulaba oba byakumyewo ebyange naye ekyomukisa omubi tebyajja. Era ne mu kudda nasanga bagamba nti jjajja afudde abantu nga bajjudde ku mulyango. Nange nga maze ne bamalawo ng'ennaku 2 ne bamuziika nga bamaze omuziika obulimba Omubende. Nga bamaze omuziika ne wayitawo wiiki nga 2 nga ndi mu nnyumba. Kati rent bwe yagwawo waliwo abalala bali baagala kupangisa ennyumba gye twali tubeeramu. Bwe ntyo ne mbeerako ewa baneiba bange nga bwe nange kati ezo ennaku zinamala ewa baneiba ne nfunayo omukwano gwange gwe nkugambye ne tujja eno ku street.
jajja ebintu ebyali mu nju bino byafa n'alekamu babiteekamu. Sinajjamu ebyange bye nali nsobola okutambula nabyo nga bw'omanyi omuntu ng'ali ku lugendo tosobola kwetika amasepiki ntino ojja ku street. Ebisinga nabirekamu ne nzijjamu bye nsobola okusitula ne ntambula nabyo. Ebisinga nabirekamu mu nnyumba oba baabijjamu baneeba oba byasigalamu nze simanyi. Nabireka mu nnyumba. Landlord wammwe yali abeera awo, mwali mubeera kumpi naye? Twali mu kikomera nga kale nga kino ekikomera kati nze bwe nava ku ssomero nesanga baneiba abaali awo kumpi nga bonna beetoolodde ennyumba yaffe nga bagamba nti afudde nti afudde. Landlord ye teyaliwo. Bagamba jjajja yafa. Bagamba nti omutima gwesibye omanya biki afiiridde awo ng'ali mu kufumba. Nti abalanga bagamba nti omuka gwe gumususeeko ogwawo mu ffumbiro. Bwetyo n'afa. Kakati jjajja ono nga tannafa yali alina ku birwadde byali bimusumbuwa byolaba nti jjajja yali alwala oba n'agwa n'akola ki? Nze sirina bye nalaba nga just oluusi olumu yamiranga ku mpeke nali sisuubira nti alina ekirwadde ekisobola mukwata bwe kityo ne kimuttira. Kakati John, jjajja ono teyakubuulira ku ngeri gye wazaalibwamu maama ne taata baliwa? Yaŋŋamba banzaala bw'omu nti era bwe twali eyo DRC. Omwali wa DRC? Kati ffe entalo bwe zajjanga oba olumu ne bafiirwayo ng'abafamire abamu, abalala ne basigalawo ne baddamu ne beenoonya ne baddamu ne babeerawo. Kati olulala olutalo lwajja lwabatwala bo oba baafa oba tebaafa tebaddamu kusisinkana ne jjajjange. Kati ffe twamalayo nga wiiki olutalo nga lwakaggwa. Jjajja n'asalawo agambe tetulina kulinda entalo endala katugendeko mu Uganda tufuneyeko ku mirembe. Era bwe tutyo twajja mu Uganda nga ndi muto. Nze ebimu yabinyumiza ntandise okweza emyaka 9-10 nga nakatandika okutegeera awo. Tandika ng'okunyumiza engeri bazadde bange gye baafairamu yangangamba nti baafiira mu ntalo. Nange bwentyo netandika okutegeera nti abazadde bange baafiira mu ntalo. Jjajja wange yansoboza okutuuka eno mu Uganda. Kaakati obadde osoma mu Uganda n'otula P7 kati ebibuuzo byammwe tebyakoma baabikwata? Ebyessomero tebyakomawo? Ebyessomero byakomawo just nze twali basatu ebibuuzo byaffe ebitaakomawo twali basatu fekka because of the mistakes ze twakola mu paper. Nze baali bawandiseeko tetulina kuwandiikako linnya lya ssomero because of the mistake nendiwandiikako. Saafaayo nakubuulira abasomesa nti nawandiseeko erinnya ly'essomero. Ebibuuzo byagenda by mistake ne bitakomawo. Kakati John, wava otya Emubende paka mu kibuga? Emubende oyo mukwano gwaffe yatugamba nti engeri gye mutalina ssente za kuba tuse Kampala. N'asooka n'atugamba engeri gye tusobola okwenja. Ffenna ne tuweza 55,000 nga tuli mu mawenju awo nga tukola. Ne tuweza 55,000 ne tufuna uwa taxi n'atugamba engeri gye muli baana nga nkimanyi kinamwe mugenda kweyiya. Oyo uwa taxi yali mukwano gwaffe. Era nga bw'olumu yali ajjanga awo n'awa ku baana ba street emmere n'abagulira n'abayo ku ssente. Era n'agamba kambatwale Kampala obunasobola okukola ne mufuna ssente mujja kwebezaawo. Era n'atuleeta ne Kampala. Mwasukira mu Kisenyi? Mu Kisenyi eyo ozze gy'otamanyi kiki ekyasinga okwewuunyisa ng'otuuse mu Kisenyi noga kino nga kikyanjawulo nga kibi oba nga kirungi? Nze kyasinga okuneewuunyisa bwe twatuukayo abaana abasinga baali banywa enjaga, abalala baanuusanga amafuta, n'abalala nga baana bato. Nze n'okwewuunya nga neewuunya nga bagamba nti naawe ogenda biiga. Nze ngambagamba ebyesobola binuusa ne bamuleeta ki. Era bwentyo nafuna n'omukisa navayo nga sinabiyiga ebyo ebintu. Nakosanga yakuvubira
nakujjayo kati sente zino ziwa zifuna nafunanga obwolumu ez'okulya ez'okupangisawo ekibanda lunusu 10 kwewaka olunaku lumu 15 wiiki ng'abalekeramu ng'ozijjawa bafuna ng'owenja ng'oba ofuna ssente gwe ng'opangisa ekibanda n'ogulako n'ekikomando oba mmere. ekyasinga okwewuunyisa kwe kulaba abaana abato nga banywa amafuta ebiragalalagala banywa enjaga bwana buto nnyo era nga bagamba nti naawe yindako ng'ennaku 2 ojja biiga nze ne mbagamba sisobola biiga era noyo mukwano gwange gwe najja naye babimuyigiriza ebimu yajja ng'alabika amanyi n'obinywa yatandika okubinuusa atandika okunywa enjaga nze ne mwesalako obwolumu nga ntambula nzekka. Gomana Katonda tugoberera tuli mu kuzimba kifo kyaffe Kamenge essomero liri ku Oroprate batusaba $1,400,000 odisereka art block nayo tujambusa waggulu ebulako kajasi kalayini kamu egende nayo ku Oroprate tulete nno nayo omuseresi agibalirire atandika ogisereka. So ndowooza olaba twayimiriza programs bwezityo gwa amaze ebbanga otugoberera waliwo manyi programs zaffe zetwali tukola naye twali twazimiriza kubanga twali tetukyagala kuleeta nnyo baana bapya wano ku ofiisi tubalinde Kammengo ng'ewedde tusolvinga ensobi ezaali mu foundation y'e Makindye bonna buli kati omwana ngono tube nga tumutwala Kammengo mu ssomero ewaka atandike bujja naye waliwo embeera gy'olaba ng'omwana ono ate boona amuleka olw'okuba essomero terinaggwa shelter yamwe tennaba ready ojja kuba okoze bubi kakati mbadde nsaba gwalina ekifaananyi ekisiige bambi okituwe naawe alina ekimu kyekikumi ekyensi otulwanireko olutalo luno tusobole okumaliriza ekifo kyaffe kubanga sandyagadde nnyo okuddamu kusomba abaana baleeta wano wafunda ate wali Makindye wafunda wali Makindye alimu ebizibu bingi kakati omwana ono bw'aba avudde wali n'ekyokuba nti still azze mu Makindye nakyo kibi naye singa twali tumuvuga ne tumutwala eka Mmengo mu environment eri fresh olida ina talent yokusiga ebifaananyi abadde ku situ kyoko nga asiiga ebifaananyi byabisiiga n'atandikirawo olaba wetwani mujjeemu amangu ne kati wano si wabi ne tetwandyagadde ate tukukuta kigendererwa kyawo kubanga ekigendererwa kyawano kiri kimu tuyagala wano wabenga abantu baffe abava ewala batasobola kugenda Kammengo bwe batusanga okwongera okubannyonnyola n'okubabulira enjiri eri e Kammengo n'okutunda Kammengo si kukuŋŋaanyizaawo baana. So omukulu John simanyi muntu wakunenya ndowooza era tulina kunenya oba kiki bwe bityo nga bw'obiwulidde weebiri naye mu nsi muno mulimu ennaku gwe mwana wa Katonda akyayina abaana be omwana omuto akyayina abazadde be omwana omuto w'abazadde b'ekitiibwa abaana abamu babonaabona nnyo olw'okuba abazadde tebaliiwo nga ddala tebandiyagadde kuba mu mbeera gye balimu nagitambuliramu n'olw'okuba maama ne taata tebaliiwo ne bafuuka ba victim b'embeera omweba endala. Naawe omuzadde Katonda gwawadde obulamu ng'okyalina obusobozi obubeererawo abaana bo abaana baabano bazadde babo saba balina obusobozi naye entalo z'abakuba z'abataagula ne bamaliza nga n'obusobozi bubabuze tewali amanyi oba baafa oba tebaafa jjajja yafa bamuziika mulimbo kale gwe Katonda gwawadde omukisa ng'okyalina amaanyi agabeererawo abaana bo mbadde nsaba obe mwegendereza nnyo lwaki ettamiira ebisigalo obwenzi ebiyagayagala bikufuula omuddu olwo nno weerabira abaana bo famire ogiyisa bubi omukyalo omwami omuyisa bubi amalala galiyanga amalala waliwo akaseera wejja otuuka ebyo nange obyejjusa kale tuzuukuke tulokoke emize emibi tugisuule wansi eggwanga lyaffe olwo nno ligenda okutukozesa era tuliweereze nga tukyakolera ddala amakulu agatenkanika. John kati Uncle Sam oyo wamusinkana otya? Olwo program awo ku kyaki kitwateranga nnyo ogendawo bali aye n'emikwano gye bagiteekawo kusinkana n'abaana ku Monday n'Olwokubiri so nagiatendinganga nnyo ng'alaba embeera gye ndimu nampita nambuuzako ku story yange nenjimunyumiza n'agamba nti emukutteko nnyo n'aŋŋamba nti naye yaliko ku street ne bamuggyako
tira naye afunye akakisa agenda kuntwala ng'omwana wa ndabirire nange nfuukemu ekyomugaso bwatyo nanzija ku street nagamba agenda kundabirira omukulu ono amugoberera gwabadde atugoberera bwe bumu ku bwana obuto bwe twatandika nabwo kati akuze musajja mukulu ne sunna yagiteekayo Pastor Anji kapi kikyosinga okujjukira ku foundation eyemakindi egye twasooka nayo kyogamba nti ne wano Katonda yatuyisaawo byali si byangu. Mu kusooka njagala kwebaza Katonda nti abadde mu lugendo lwonna kuba we twatandikira era kati naffe essaawa zino tulina we tutuuse era ntwala omukisa okwebaza buli muntu yenna ayimiriddewo ku lwa Bongo Charity Foundation kubanga tebibadde byangu naye abadde Katonda akulwaniridde nti sijagamba nti waliwo olunaku lwe twasuula njala ekyo nebaza Mukama ate kimanyi nti olulibaayo nti ogezezaako nga ggwe okulaba nti obulamu tewerwanako weka obula naffe tujjeyo n'otufuula ekyomugaso n'otulaga eri ensi nti naffe tusoboka okukyuka ne tufuuka abantu ab'ensonga nti naffe tusobola okubeerako abantu ne tuyamba ku bantu abalala ekyo njagala kwebaza byenzijukira bye bingi challenges zivaamu banaffe betwajangayo namala naye wiiki emu n'omulaba ate nga adduse n'engatto z'abanne abaddaawo nadduka ne sepiki yamwe gye mugoyeramu akawunga obusimu munnamwe yazimwe naye abagenyi abasuzeewo obusimu n'abutwala so nti kyatuyamba okuyiga nti banaffe waliwo emyoyo egibatawaanya naye olumu baba baagala okyuka wulira stories zaabwe nti yes the spirits zibaatakinga neera ne tulemerako nze metandikira Bongo olunaku lwe yansanga we ndujjukira ne maani ngamba nti nsazeewo okukyusa obulamu bwange nebaza Mukama kubanga tebibadde byangu nze nali nayiga okunywa amafuta enjaga teekamu n'obujaani obwabayindi obwo nga muteeka wano kati waliwo olunaku lwe nabumira ne bumpisa bubi nnyo ne mpulira nga naye lwewaŋŋamba nti njagala kulaba nti nawe ofuuse omusajja ow'amaanyi njagala kulaba nti nawe oli kyakulabirako eri abalala n'onfula ekyomugaso olwaleero nange ensonga lwaki nzirayo okulaba nti mbako ne bannange bensika omukono mbaleete ku Bongo Charity Foundation balage nti wano we wali ekkubo lyaffe ng'abaana b'oku street tetwazaalibwa kubeera ku street obula embeera yagitutuusa naye era tukyasobola kutuusa obulamu obwo ne tufuuka abantu ab'omugaso so we nasangira John Bahati nenjogera naye bambi yankwasa ennaku nga omanyi mwana muto talina kiddako n'olabanga bambi kisusse nengamba kana akavuka kankajjeyo bambi nkabeereko nako deni mali ndabe embeera zaako n'emize gyako deni ndyoke nkafuwadinge ku Bongo Charity Foundation kubage maka gaffe ye waka nze newe ngenda wa era maliriza nga nkomyeho waka kuba wano wenkulidde umanyidde n'abasinga we bamanyidde n'ebirooto ebitandikidde so omukulu ono kati omulimu gwe bamita Street Kid Ambassador ku TikTok page nateekako Hope for the Street Child essuubiri abaana b'oku luguudo ate ekibiina ekyo tugenda kukiwandiisa nakyo nga bwe twakola Bongo Charity Foundation neyo Hope for Street Child erina okuba nga eri officially tugiwandiise oba kati njagala okutandika n'omwaka ogujja tube nga tugabana obuvunaanyizibwa bw'ofuna abaana 15 wano nga ne Hope efunayo 2 obanga efunayo 10 anko nange nfunyeyo 10 eno mu buweereza kale kibenga ekitubagabanya abaana kubenga kyakujjula mujjuzo njijjudde nnyo kankusindikireyo keyo naawe tweme kubanga ate kati buli kadde kati naawe weetongole kubanga ebbanga litubadde ffenna ndowooza okyayi nti obuweereza buno si buzibu obuweereza buno sometimes bubeera obuzibu eri abantu abalinamu ebiruubirirwa byabwe nga tebalina mutima gwa kubuweereza
bo bugenda ku challenging nnyo kubanga wali abantu nga balina MZ zaabwe ngate balina MZ zaabwe za kufunamu ssente kulimba abantu nti bye bakola naye nga wadde ebbali nga si bye bakola ensonga lwaki bubakalubiriza which means wabanga tafunye muntu amukwatirako abagenda kudduka abite so nti ffe tubaddewo ebbanga lyonna because nti wenabeera ku Bongo Charity Foundation banjigiriza okwagala nze nalina emize gyange wenabeeranga ku Bongo Charity Foundation njagala nnyo okulya ne mmalirawo banange emmere ogwomuze bakasala ne kasagala kukola mirimu naye kyonna naye natuka akaseera n'enjiga nembeeko n'omutima ogulumirirwa abala ensonga lwaki tulina ne program mu Kisenyi netuukirira abaana 15 okubeera nga tusobola waayo ekyokulya netwogerako nabo netubawa essuubi kubanga tukimanyi nti obulamu bw'ensi eno newonaaba ne ssente meka tezinawe zigenda kutuusa obula omuntu gwoyambe nojja ku street nobaako newomuteeka n'omuntu gwogulidde ekitabo nti oba ogulidde bahati n'omugulira ekitabo nti oba oguza akasawo ka seminti wano ku guuni ne tugenda kale katuleetere kasawo ka seminti kale tuleetere langi kale tuleetere emisumaali kilo 6 kale tuleetere akawunga kilo 2 anti kale sente sometimes zikalubiriza katuleetere engoye 2 kale engoye nnyingi nyeze 2 twetereyo kinigi na kimu kya 3 yes tetwagala nnyo okusabiriza nga balala obula tulina n'ebyaffe bye tukola art tuwe ekisige kimu kyogenda sigira boyfriend wo oyo oba girlfriend wo kyogenda sigira maama wo ne taata wo oba mukwano gwoyo gwoyagala okiwa kituleetere tukisiige tusobola okubeera nga tudduukirira bannaffe abakyali ku bbala kubanga bannaye mbeera si nnyangu mbeera nzibu bannaffe bangi bali mu kuyita mu mbeera ya bulumi nnyo nga wookiwulira babasse naye nga tebalina kuttibwa babawaayirize naye nga tebalina kubeerayo mu makomera gye bali babasodomayizinze kubanga babasiyaze ku lw'okubanga ku lwa mmere n'akalimbalimba n'akagamba nti nze nawe nkutwala n'agenda n'akakozesa ebyako namaana akasula bangi bafudde lw'embeera eyo bwetyo naye bano banna baganda baffe nti enkya bwe banaavaayo mujja gamba gundi mwagala nnyo so banaye badde nsaba tubeere n'omutima ogw'okudduukirira abalala kubanga ensi eno tuliko obubeezi enkya tuli walala noonaaba n'essente ekisenge kiramba naye banga tolina godduukiridde ziyamba gwe era zijja kumaliriza ziggwewo naye omuntu gw'oba oyambye n'ojjukira n'ajja kubeerawo ng'ajjukira agambe nti omuntu ono yannyamba nanteekako newanteeka kati sobola kwerabira metaniki newekiba ki era nzijukira gye nava waba nsomesa ekintu kimu oba oyagalanga mukisa towerabira gye wakola gye wagujja kakati ono pasito ono namufuna talina birevu nga mwana muto naye kakati alina ekirevu atansinga ekirevu kitegeeza ki nkyakukonyooma olw'okuba tekasobola kugula mmere olw'okuba olina emmotoka olw'okuba kambala empale za bituli olunaku lusobola okukyuka nga kakusinga buli kimu era nga n'ebyo bwe wali osinga okukatiisatiisa okanafuya okozesa okukatiisatiisa okanafuya nga kabikusinga kubanga yalanzira okufuna nayina ekirevu naye ate kati onsinga ekirevu kitegeeza nti omuntu akyuka ng'ekirevu bwe kikyuka nkiyisaawo nkukusigira ekifaananyi nti ng'ekirevu bwe kikyuka oli gwe wali osinga ekirevu n'akikusinga n'emikisa bwegityo bwe giri n'essente bwezityo bwe ziri tolowooza nti gwe nannyini kirevu ekyenkomeredde tolowooza nti gwe nannyini ssente ezenkomeredde bano no bayisanga abaddu bikyuka kakati Sam abantu bagamba nnyo nti ffe ebbanga lyonna lye twamala nga tuli abaana basukka 5 tuyingidde 10 tetulina muzungu n'omu yali atuwadde kasente abasinga bawakana ebbanga lyomala ku Bongo Charity Foundation ng'okyali mu nkyukakyuka eyo waliwo donation z'abazungu ze wali olabyeyo ku foundation yawo sijja balimba kubanga nze abantu benzijukira abaddugavu bannaffe nga mmwe oli naakwatiwa ekyo nagamba metan jangu ono neyo emyogo gigino abaana bagende bakole ki sirabangayo muzungu yenna yali atuukiridde ku Bongo Charity Foundation nagamba nti abaana ngenda batwala basome no tekibangayo era baganda bafa basinga basomye neera mmwe tusomye lwa art
omukwano ogwo gwe bazze batulaga gule ebifaananyi byaffe n'ebisiige tufunye ettaka Kamengo tuli mu kuzimba tukyusiza obulamu bw'abannaffe kiraga kinti tetulinda muzungu kukyusa mbeera ya muntu n'omu naffe kikisobola gwalabye vidiyo eno tuli mu kuzimba omwana ono singa Sam ebbanga lyamaze nga mu sporting ate singa mutuusa wano ne mugamba nti nayo manyi tetwagala abaana ku office nja kubanjiyo ono naye ate nja kubanjiyo obwakabaka bwa Katonda kubanga essaawa zino malayika zitegese embuutu zimwanirize mu njiri empya kale nno singa otuyambako netwongera okukyusa obulamu netwongera okunywerera mu bono obuweereza bwaffe netwongera okutuukiza ekiro ky'okuzimba essomero lyaffe nodisereka tugenda sobola ddala okulifiitinga embeera eno omwana w'eggwanga wa mugaso nnyo omwana w'eggwanga wa nkizo olwa akafaananyi kali ng'oli ekimonde kafaananyi ako tugenda katerawo abantu singa omuntu ono atudde wano singa olaba gye yava osobola okwewuunya so waliwo neka vidiyo nako neka vidiyo naye ndowooza kayinza oleetamu obuzibu kateekaawo copyright ya kavidiyo ako nako kanaku nnyo so singa ffenna tufuba mu busobozi bwonoobako ne gwokwatirako tugenda kuba neggwanga eppya era erijjudde omuwendo gutenkanika tukwatireko tusobozese totuta kubanga gwe bw'obyetamwa olwokuba tubirinamu experience oba tubiyiga buyizi n'obyetamwa oba osaddaasa abantu abaagala kye bakola era abakikola n'omutima ogumu naye nga obasaddaakidde mu butamanya olwo minisitule nange ogiye tetukoowa kubanga bwe nabafuna kubanga Sam mwe baana be nasookerako obuweereza buno njukira twatandika ggwe Julie Sara Kimu Bivavava Domu ne Ronald yaliwo ku foundation Ronald teyajja Ronald yajja oba teyajja Ronald teyajja kuba twagamba okumugjayo oba kyekyabaawo naye bano be baana abasookera ddala tulaba Onchaite Foundation nga sinawe nabawandiika tumanyi ngeri gye babikolamu ebintu netugamba naye olwalulwo gye tulina okwagala n'omutima ku mutima obwalongo katubuyingize saawa zino Sam ono waliwo waatuuka nga nange sisobola kutuukawo agendeyo mu ghetto n'afeffetta sikineetaagisa kati ate kubeera mu ghetto kufuna mwana gwe njijayo luicha neetaagisa nga ogenda myala eyo nfeffette naye kati mukubira bukubize mugamba waaye tufuneyo bus y'abaana emu tufuneyo taxi y'abaana emu ne zino campaign nanga free Christmas campaign nze bwe mba ndi eno ntegeka ebyokufumba ntegeka bye bagenda okwambala ntegeka bye tugenda okukozesa yengo olwa naye ali mu kufeffetta abaana bagenda okujja kale olaba bwe kyanguwa tubanga tuli Kaganda tetugenda kumenyeka naye gwe weekuuma ng'oli omu ogenda kumenyeka mutwagale mutuwe omukisa tugenda kukyusa eggwanga lyaffe kuba ffe kyetumanyira kyetwayiga pasita Kamengo egenda kuggulwawo twagala tubenga taxi olunaku olwo taxi esooka lweriva mu kibuga ng'egenda e Kamengo twagala tube live naye bannayuganda bannaffe tubakubira omulanga guno baana bangi bali ku street because of different backgrounds omuwendo gwe tulina abantu abasinga tebamanyi na muwendo gwe tulina ku street abaana bameka abali ku street naye tulina abaana mu Kampala mwaka tulina abaana 8,000 Kampala yokka tulina abaana 8,000 ababeera ku nguudo nga tobaze bano be basindika okubeera nga basabiriza ku makubo tulina abaana 8,000 kyokka abaana 8,000 be babala naye waliwo buno bwe batabala kale ate buli lunaku abaana bayingira 12 buli kanaku baasi zireeta ebigere bireeta piki zireeta ne bagwa mu kibuga so tuyinza okuba tuweza n'abaana 2,000 mu kibuga abaana kati abaana 2,000 kuba mwakafaananyi nga bonna bafuuse batujju nga tulina abatujju 2,000 mu kibuga mu makkati kwayo bamanyi kiba kikyayingirikika so gomwana Katonda aliyo teweebuzaabuliza eyo gy'oli totunyooma Sam ono singa namunyooma singa tuli wane naye era singa takola buweereza bwakola twempawalinge buli ajja mu maaso gaffe
tugwe tuyimirire tusolvinga ensobi tunoonye eddembe masakati gaffe tuwe bannaffe emikisa ffe gye bataatuwa olwo n'ensi tugenda giwangula tugenda tandika olugendo lwaffe ne John ono naye twetaaga buyambi bwo twetaaga okumalako Mengo ku speed kwa tusobola kubeera wano ng'abaana bali eri bafa naye nga ate ffe tugaa tetusobola baleeta wano ng'ate neeka Mengo tetusobola batwalayo bagenda kufuuka ekitagasa so katuduse omulimu guno Katonda atuyambe tugudduse tutandika obuweereza twagala baasa eyesooka njesunze twagala baasa eyesooka etomere kaguwa wetu tugulewo ndowooza wabeeyo n'abantu nga oba mwagala ku experiencinga baasa eyesooka abantu tujja abantu abagala okgenda naffe tubayite tugende ffenna ba experience ng'abaana gye tubajja tuba tugenda launchinga abasala enviiri mujje mubeerewo abayina engoye bazze nabo batuyambe obusenya eddagala ly'enkukunyi enkwa byonna abasobola okujja ebicaafu mu bugere abasobola okuteesuza abaana bano kwegamba twagala olunaku olwo tuyingire mu byafa n'abasumba tubayita abasumba Mukama bawadde omukisa mufunye ku ssente muleme okwerabira emijiji gino emito Bayibuli etugamba nti tulabirire abanaku era be bana abaana be tulina okudduukirira ate pasita ekisinga okuba ekyennaku ennaku zino omanyi lwaki nakuyita pasita nalaba nga gwe muntu nakazako erinnya erya pasita nalaba nga gwe muntu agenda okumenyawo system gye tuyina emu ku system ze tuyina abasumba abematira ennyo abayina emputu abasumba abalowooza mu nsawo z'abantu ekimu eky'ekkumi abasumba balina effujjo kakati tulaba nti nze nna kye neebuuza wotunulira Katonda engeri gye yatambulamu Katonda teyabeera n'abantu bamukuuma ba bodyguard era Katonda wagendanga n'omutuukako n'omusaba kyonna kyokola ki kyoyagala naye ennaku zino ogenda n'otuuka ku musumba n'omusaba jasa okumutuukako butuusa akusabireko busabizi olina okubanga waliwo n'enkokola obeeranga agenda abasumba tebakuba enkokola ewabeeranga agenda tukira omukulembeze w'eggwanga abantu abalina n'abasumba okutuuka ku musumba nze nagendako omusumba omu gyamutwalira program munange chano yange yino mbadde nsaba mumpeeyo time y'enjiri abavubuka ababeera ku basumba nabavaako obuvine nga bano abaana akabalalu kakati kankubira ekintu ekyewunza kimu tulaba ntukoda abasumba bajje babeeyo ku lunaku lwe tugenda okutongoza baasi yaffe esooka nga tugenda okutwala abaana e Mengo abasumba nkuwa ekyokulabirako tuyinza otwala omwezi nga mulambo b'emyezi 2 nga tubakoowoola nga bwe tukoowoola n'abasamize bano abasamize abakuba engoma balwasa bani abasamize mujje mubeeyo mu blessing olunaku nga tukuyita n'abasumba ate ojja kulaba wingi y'abasamize nga tulina netuteeka kigere ng'ey'abasumba okuba n'empere namwe so tuli muleme nga sitaani mumalirivu nnyo okutwala enjiri y'embaana abato dani abasumba okutwala enjiri ya Kristo mu baana abato ekyo kya bulabe omuntu apa transport ekimu eky'ekumi abasamize bebeeteramu ne transport mwana wa maama ngenda kujja kanje n'omwenge omuganda beeteekamu buli kimu bano abasumba onampa ekimu eky'ekumi tunaabayo n'okusaba ekirabo banaki negamba omusumba bane Katonda tasagabirira abasumba ennaku zino bafuka bayaye batukkirizisa nti Katonda asobola otukolera buli kimu atusobola kati ate bo balagira ddala nti mwe si Katonda mulete sente Katonda mwajja bakolera neffe mutukolere naye mbadde mbasaba jangu mutu blessing mu blessing ekifo kyaffe mwenna Pastor Bugembe nawe tukwaniriza mukama waffe yava ku street ova ku street oyambye bantu bangi naffe ffe twagala saala yokka tetwagala sente tewali muntu ajja kujja na baasa ku lunaku olwo tetwagala baasa kubanga ffe nkiddamu tetwajja wano kusabiriza tetwagala baasa waba tubagamba mubuguzi ati waffe twagala mukisa olunaku olwo mujje mu blessing olunaku olwo musabire tumenye mu bisitaani tugende tukuze ettaka ly'e Mengo twagala ideas twagala mikwano gwe teweeralikira abantu bagamba nnyo nti gwe newe toyina wadde n'ekikumi jankulaba onkyate foundation osoma akatabo tuula osoma akatabo n'abaana teweeralikirira so Katonda waffe munene Katonda waffe muvumu teyenkanika abaddewo mu matandikwa yaliwo
mu matonda era alibaawo ku nkomerera alisala omusango gw'abalamu n'abafu era aliba wanjawulo kubanga abadde wanjawulo ebbanga lyonna n'ekiseera kyonna. Kale pastor tujja kukomawo ne programs bweziti tuyiteeyite mu bantu twongere okubagumya n'okubalaga ekiri ku ground ndio tujagenda kuko n'abaana bano gye basibuka tukoleyo ku programs bweziti. Kambasabira omukisa buli agenda olaba interview eno mukama akuwa ekyasi kyosinga okwagala. Wow. Na buli muntu awaddeyo kulala Bongo Charity Foundation okubaayo mukama akublessing agaziye ensalo zo buli kyokola kiyitemu abaana abo basome byonna byogobako mukama abituuse bikutuke kiralu naawe asuubira okujoininga ne mukwano gwo gamba mukwano gwo ne mukwano gwo ne mukwano gwo omugambe oli ola Bongo Charity Foundation subscribinga sharinga likinga ye tomanya ina wotongerayo ewalala wewaate waggulu wa byonna yagala munno nga bw'otakikolangako kubanga eddembe essuubi n'essanyu n'obulamu obujja buli mu kwagala. Tosembezanga banno lwa bintu basembezenga bwa lusobozi na lwanjiri ya Katonda waffe. John 15:12 kyatutuma okukola. Buli bw'obasembeza olw'ebintu bwe biriggwawo bajja fuuka balabe bo naye buli bw'obasembeza olw'obusobozi bwabwe wajja kubangawo buli kadde amaloboozi agabagatta n'enjiri ebagatta buli kadde ng'era temusobola kwebulako. Kale tubaagala nnyo tugenda kukomawo Katonda abawo omukisa. Mweraba. Amina.